entumbi edda mu njovu yesuula gye tugenzeeko. Nga ngondidde wa mukwano gwange oyo guweddeko gwe nakugambye essanyu lye yandaga mu kusooka munnange lyagenda lisereba nga kino nno kyava ku bakazi be yayingizanga ekiro n'emisana ewuwe. Nalwedda ne mubuuza ekimugaana okuwasa awonera ebuleebu w'abakazi abanaamussa omuli baka abasajja nga yeerabidde nti muka omusajja nkwale bweyita mu lujja eruzisa newankubadde abakazi ntaana ya ku nsi. Ng'ajooga ntaana mbw abakazi ntaana ya ku nsi etesimwa muntu omu ku kyalo. Vaawo naawe. Kati bwe nabimugamba tekyamusanyusa yandyamulwayuda bamalaaya be n'abibagambanga bwe simwagaliza ho abakazi bazibu bakyawanze timbamalako emirembe gyabwe n'okubaleetako olunderebu olwetisse ekkofu n'ekita ng'eneesengejja. Musajjawo sinze nasulangaawo mu ddiiro ejjoogo ly'abagundi abo mwanange ejjoogo lyabwe baatandika n'okumbuuka nga bafulumya ebidoli byabwe. Olumu oluba okuyingira ekisenge beesoggerangawo ensiike y'abafumbo enju n'ejula obukiira n'obwo bw'amaloboozi agatajja nsa n'ojula okugiddukamu olw'effujjo. Bali baajooga nze olw'effujjo n'obujoozi lye bankolako gy'olinga ku mizigo basulako bokka. Munnange juuzo omukyala atuddirira yatolotooma nga guweddeko ne baninkiniwe be bajja okubonoonera amabujje gaabwe nga nze omutwe nsulika anti omuwuulu asula omwamunne asulika nsige. Bamalaaya baana ab'ensonyi ku maaso bazibu nnyo bazibu. Bali baatuukanga n'okunkasukira amasuuka mwe basuze sebo mbunze embanjoza. Bakazi bali bajooga. Obutayala nnyama mu maaso bukuliisa enkoko enkazi ku buko. Sajja ono bannaayo. Okusuzibwa kkoyi oluusi nga nkuba n'emimiro ku ebyo ebyali bitagenda bulungi ebyatuuka n'okunzijukiza nga nguli kitange n'okwevuma okuzaalibwa omu ku kika bwe kuli olumbulege. Maama lwafuuka luyimba okuzaalibwa omu kola emirimu gyo. Kati ennaku najugumira bukere n'enkona ng'ekikongo ng'emisana nkubirira mangu emirimu gy'awaka awo nga mukalasa mayanzi n'endaaladaalako mu kitundu. Nalwedda Lugaba n'azintungira ekiro anti natandika okugendangako we bazannyira omweso okwemalako ettuula wamu. Eyo nno gye twakwanaganira n'omwami gwe sikyajjukira mannya bulungi eyafuukira ddala munywanyi ow'oku Lusegere eyantuusa ku mwana wa mwannyina Kyakulumbye eyazimba mu Lusanju ku lidda ekiteeze eyo awayibwa Kasasiro wali mu Kyaddondo. Kyakulumbye ono yali mufumbo ng'alina abaana bawabandaba baali basatu. Bambi mukyala we bwe yagenda okuzaala omwana owookuna n'alyoka afiira mu lutalo lw'abakyala n'afuukirawo mulangambi. Mulangambi omusajja abeera mulangambi taba ssemwandu. Mukiwulidde abaagalwa? N'afuukirawo mulangambi olw'ennaku okumuziribanga. Okuziika kuwedde yasaba okumunoonyeza evvubuka erinaamukuumira n'okumulerera abaana bamulekwa kuba ye yali akolera mu kikuubo ky'omu Kampala ng'asuubula ebintu okuva emitala w'amayanja. Eteefe nga bw'ogimanyi bwetuuse omugenyi kozi twagamba eteefe yeeki. Omusajja olwali okundabako yansiimirawo n'ansasula omusaala gwa myezi wagindaba. Maama nga yamwagala. Emyezi 2 ngule engoye ezituukana n'omutindo gw'amakaage neme kulwaza baana be kuba nti munaye nali mu buwembe bw'engoye. Jjukira nali mu nnakyalo eyadduka obuddusi ekibambulira ky'abaana ba ssebo Malempaala obupaazi mbudamire ewa gwe twazirunda. Era mu kugenda namusiibula bulungi oyo gundi oyo guweddeko ne mwebaza byazza nkolera n'okumbudamya anti atajjukira tagaba era woosula olumu obalawo namusiibula n'okumubalatirako nti asenguka akwaliza bisulo era ebirungi byeyuna kibuga n'omulalu ayingira mu kibuga. Kati omulimu gw'okwola bamulekwa nagukoza kajanjanze gwolaba mukama wange ampaane. Olabye abantu yali yakukolanga kumuwaana
mukama wange ampane era mu myezi bwezi nanyirira nga buli andabaka ntenda kunyirira ng'omunya ogugudde mu mata mbwera nga era nze n'ebyobusika nabyerabira olw'embeera eyannazaako amaziga n'ennaku abaana b'omugagga nga banjagala bumere kumpi n'ennyaabwe tebaamujula ekiseera kyatuuka nga ntuma mu kibuga wali ku mulimu gwe mu biseera abaana bwe babeereranga mu bisulo baatuuka nagenda mu bisulo ng'era olyawo yimba naawe kati okutayira okwo kwannyamba okuyiga emikwano gye yakolanga najjo abanjigiriza n'okuvulumula emmoloka envulumula emmotoka loodi n'enzimba n'ebya pamiti ne baginsasulira ssebo kati mankulunguddeyo emyaka nga giijo mukama wange lwakyanga ennaku endala n'apakula pikipiki ye ennene zino ze bayita ezo bayika ezo ennene ezo agende mbw alabe ku baana be mu ssomero ly'ekisulo ku lunaku lwa visitationi zaabwe ezo kati nakeera kwekejja kubafumbira mmere gy'anaabatwalira era olwajja nga yeebagala pikipiki yogayoga ku ssomero mpozi walumbe agenda okumulamuza baaba ozi olumbe musolo baaba welukusanga woogirira kati munnange gye saali siikulimbe nze saaliyo ebyamutuukako nabimanya saa sijja kugamba wabula abaaliwo bagamba mbu bw'abaali awo mu kkuba yirimula ddigiye neyeekanga mmotoka mpozi yali ya munene omu mu gavumenti zammwe zino mbuulirwe baakendeezanga ku ndiima ng'asala ku misinde bagenda bulembwe bwe bagobagana ebyaddirira omunene kwe kukubira abakuumaddembe nga bwe waliwo bwe batategeera abawondera yandibanga mutujju munnange bamuwondera enkomerero omwana w'abandi nga bamuyimiriza teyali mubi nga naye musajja wa mukama ayimirira munnange siikuliise eyo bw'alaba bibamuvunaana nga tebitegerekeka kwe kwagala okumyansa olw'obukambwe bwe baamulaga okusinga kalalankoma baatandikirawo okuwandagaza ebyasi mu bbanga alaba embeera emuddugalidde kwe kuyimirira kuba teyalina musango gwazizza kazi munnanga gy'okugira abasirikale bonna abaali ku kabangali baamuyiikiranga eno bwe bamusambasamba nga ogumuvunaanwa gwa kugezaako okutemula mukungu wa gavumenti gwe gwali gumuvunaanwa abaaliwo nga babyota buliro bagamba nti baamukwata n'asibwa empingu emikono ne gimudda ku kabina munnange musajja wattu baamunyiga ekitooliro n'alaajana obutamutta nga bwatalina musango ng'aweema vvu nga tebawulira ekyaddirira kwali kumutwala mu kasiko essajja limukajanga gye lyamusindirira ebyasi ebyamujja mu bulamu bw'ensi eneewooma okuzaama munnange eneewooma musajja wa Katonda ng'alusuulamu kaba ku myaka egy'ekivubuka emirungi ennyo ne bamulesa bamulekwa bambi obwana bw'obuto obwana bufuuka enfuuzi olw'okusigala ettayo nga tebalina muzadde amawulire g'okufa kwe gawawaza eggwanga era bangi ne boogera ebikikinike ng'emmindi eri abakuumaddembe olw'okutta omwana w'abandi mu kweyisaako baayisaawo n'ekiwandiiko eky'amatankane ekiguyaguya ensi nga bwe yali omutujju eyali anoonyezebwa mu budde obwo amawulire ag'ennaku gaabuubuuka okukira oluyiira lw'ekyanda nga gavumirira ettemu ng'eryo abantu beeyiwa mu kibi okumukungubagira era bwe beekokkola ettemu ly'abakuumaddembe abaali bafuusemo mu kutulugunya n'okutirimbula bannansiko n'okubayungangako Sekisoni mange yaziyitanga Sekisoni baamuyunzeeko Sekisoni n'okubayungako ebisangosango ebitaliiko mutwe na magulu omulambo mu ggwanika gwamalayo ennaku nga ziizo oluvannyuma baagwa bannyini gw'okuguziika Sekama w'ekitongole ky'abakuumaddembe yeetondera eggwanga olw'okuttibwa kwa mukama wange
nti yattibwa mu butanwa olw'okuba baawubisibwa bannaabwe okubawa amawulire agataali matuufu. Beeyama okukola ku bikwa ebyo byonna eby'okuziika gattako okuliwa n'okulabirira bamulekwa. Mu kuziika baawonera watono awalemekera okubuuka. Abatuuze babagajambula nga babalaba nga abazze okubasunga, naye ng'obwayiise mwanange tebuyooleka era ekyazze tekizikayo kuba bwo obulamu bwali bwalugenda dda. Abavubuka ab'ekinywi ky'omugenzi abaali beekatankidde dda amagengere beesuula mu jjulume ne babangoola nga bwe babagoba mu kibi okudda ewaabwe. Abeesisigiriza babakanyugiranga ebitittiriri, amayinja n'obucupa bw'amazzi okubaviira, era waliwo n'omu eyabuuka n'akabalangula ku mutwe. Tabeera kuba munnaddiini kugwa ku maviivi nga beegayirira okukomya ye kye yayita embeekuulo n'effujjo wandiguddewo omulambo. Abatumwa motoka baaziwalampa tebalaba mabega n'amaaso batere badduka endalagge n'entante z'abavubuka obutabagajambula. Okuziika nga kuwedde twasula mu masanja era olukiiko lw'ekika ky'omugenzi lwatema empenda ez'okulabiriramu bamulekwa bonna nga tebeetemyemu. Bantikka omugugu gw'okusigala nga nkuuma n'okuddukanya bizinensi mulabye ssebo bwakajjadde ne bizinensi z'omufu nga bwe beetegereza embeera. Ekyennaku ng'omwezi gwakaggwako abakulu abo beefuulira mu kiti ng'embajje. Baneefuulira munnange nga bajja nga amaduuka gonna bagassaako kufulu nti mbabba era banjogerera nkumuliitu kata nkubwe mu kijji. Nalaba siibasobole ng'ebintu mbita anti ekimanje bwe kitensuwa nga lujjo. Najula ne neevuma okuzaalibwa ye bannaye buli alaba ennaku aba yazaalibwa abaana yaana atutamye okuzaalibwa. Neevuma okuzaalibwa omwo era nga bwe neebuuza ng'ekinviirako kakikyona nondoola muli nga neevuma erinnya lya kitange ye yampa eryakulazi-kulabe oba nsinga bwetyo bweri nga buli mutonde emugolimya bubwe. Wano Katonda wantemera ku mpagi otulo ne tunziba nabiddira nkeera.